Moments later. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi omukulu eggulu yategedde n'omusemelezo omutuufu nti bamuyita Ssaabasajja Kabaka. Era jjo yategedde nti ye amasannyalaze ga Power Bank. Breaking news oluvannyuma lw'omukulu Abitex okuvaayo n'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku olw'ejjo n'agamba mbuno talina maanyi yadde n'akatono abaana kye bamukoze ddala ba foot soldiers ku kivulu kye nkugambye maziga gokka. Honorable Muhammad Nsereko kugambye naye aswadde akyakoze halale Mado kyokka te amusingira wala video nayo tugiwa obudde gwe munankyuka kyokka gwe just beerako ogenda ku appreciatinga naye nga tetunagendayo nnyo kwekwiziza jimpereka like womaze subscribing olunaku olw'ejjo nga nkugambye omukulu abadde n'ekivulu wali erugugo naye oluvannyuma lw'okubeera ng'ayisa mu His Excellency Robert Kyagulanyi Gali nkugambye tewali yadde n'ettondo ly'omuntu eryayingidde ekivulu. Abo bonna bolaba bayingidde yasimanya mikwano gye wamu ne babawunsazi ababadde bazze mu kivulu. Njagala owulirize Muhammad Nsereko agezaako kuyisa mu His Excellency Robert Kyagulanyi Gali mbuno Halale Madowo talina maanyi kugambye Halale Madowo ebyaddala yamazidde okubeera nga ba exposing just abatidde okukkiriza video yino gyerabireko otubula endowooza nawo mu comment section. Kati CNN tekyali y'amaanyi nnyo kuteekawo Madowo omuddugavu kuba Madowo buli omu asobola omulaba ne Kenya. Madowo abeera mu bbaale Kenya naye kaakati olowooza CNN ebakuba nga yaleese muzungu ne bwe yandireese omukyotala awo nga yayogera. In Uganda, there is huge oppression during elections. The presidential candidate has been put down and run. Naye wano buli bw'oleeta Madowo yennyini accent naye eringa ya Uganda. There was this and I ate Rolex. Muntu agamba muleka oba omuleka. Taba na njawulo na makona. Amanya gabo gonna gasoosaako mu Madowo abaasingako makona naye oli tamuwa nnyo relevance. Mwandikutteyo omuzungu omu ne bwe yandibadde ali ku kamera wano n'amugamba and where do you see Uganda tomorrow? Omuzungu bw'aba yayogera ne bw'aba avudde ku ka FM keeyo nga bakayita kayipini kuba omuddugavu wa wano agakatulwane naye buli bwe bamulaga nti Madowo atandika oga oba bamugye kwaluwa paaka. Kaakati bano basipiina bano abasipiininga kuba omanyi Madowo yakola dde ensobi n'agamba nti Kamala Harris yagenda okuwangula akalulu mu Amerika. Trump kyagambirawo fake news. Trump kyagambirawo fake news. That black man is sending fake polls. Era tebamukkiriza mu press conference nga gundi yalimu nga Trump yalimu. Kyamubulizawo where are you from? Gwe. Alright, wenga tubitadde ku mobile nabagamba nti nno mujjukire bulungi omukulu Honorable Muhammad Nsereko w'omukulu Honorable Mathias Mpuuga kati wuno tumaze ebbanga tubategeeza nti omusajja ono Mathias Mpuuga ne banne nga bwe balaga nti tebawagira pulezidenti yenna nti bawagizi ba NRM era bakozi ba NRM. Tumaze ebbanga and is a commissioner in the parliament. He's from Nyendo. Tumaze ebbanga tubategeeza nti omusajja ono Mathias Mpuuga ne banne nga bwe balaga nti tebawagira pulezidenti yenna nti bawagizi ba NRM era bakozi ba NRM. Tumaze ebbanga tukibalaga naye ndowooza kati osobola okukiraba bulungi mu giraasi. Bano bajja kuleeta kavuyo mu Buganda na kucyankalanya NUP lwakuba NUP baali bagezi nnyo ne babagoba nga bukyali. Baali bagajireka nga FDC naye olwali mukwatira mu nsobi yafuba nnyo neyeze eno. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenza okukyalirawo Katikkiro wa Buganda gye buvuddeko kyekyabaddeyo. Wabaddewo okuzzaawo omukwano, wabaddeyo okuwa attention omusajja azze n'abasajja n'abeewo ekitibwa Katikkiro ng'alina abantu babuuzaako nga nabo babuuza abamanyi. Okitegeera nti
ovotya musajja ngono president Oba Kyagulanyi nodda mu munanfuusi mpuuga musajja mu munanfuusi Buganda terimu erabira. Alright, nkugambye ekiri ku Uganda Airlines ssaawa zino kitokota abaana kye babakola naddala ba foot soldiers ababeera abroad bino byose byakwogerera video yiyo ngambye byaddala mulowooza Uganda Airlines nasobola okuwangala for 5 years oba esobola tusobola okujja mu inbox yange ne tubetinga ne tulaba oba kisoboka. Alright, Uganda Airlines emenye record tambuza video ebbanga lye namalanze nga nkola kasaawe akennyonyi DXB ate ku airside si ku land side kakulu nnyako abatamanyi airside abawerekera we mukoma nga bali bagenda ye land side airside erije zibuukira sirabangako sinze nzekka babuuze bonna bana ba Emirates Transguard ba Starbucks babitana bakola kasaawe tetulawo ku nnyonyi yonna ng'ekanikibwa kasaawe ku fulo oba ku parking lot y'ennyonyi oba ku runway kituufu ennyonyi linga emmotoka byonna bikanikibwa bifa zonna zikanikibwa naye kifaananyi kikyoba osigira ba international potential customers aba Uganda Airlines bwe mugikanikira ku parking lot okategedde nga muli ku parking lot y'ennyonyi nga eva ku parking lot egenda ku running way babeera wali ku mobile tubeera mu mobile neri mobile babeerayo babera mu madinisa nga balaba bagenda looza basiba ennyonyi engine kale kituufu okwesa abaana baffe baawano naye okusiba engine ennyonyi si entry job twetaaga experience mu resume yo tetulowooza bakanikako basibako wa engine sababiki naga tetusirika tukireka mpuliriza bulungi CEO wa Uganda Air yavaayo nakugamba arrogantly for us we are having almost 100 years of experience ngamba experience ya miaka 10 muri mfudu wakati mukujjukiza nje balina experience miaka 10 mboje balina tekola nga kuyadde emitwalo 2 yadde emitwalo tejikola buli lunaku ekola losi lero ekoze losi egulu ekoze losi nenche jakola losi okuva bayajja nga tejidde mabanja tuli mu losi njerere bebaina 100 years of experience era nakugamba that's why it has only yet dropped from air tena bakuvansi kugwa balinze kumala kugwa oyo mukyala yabyogera mukyali ku flight delays biti mugenda fira mu Uganda Air wallahi mbabulira buno bukasente buli bumala beda bu victim buno bukasente buli kodibo kujako information buno nayo de nase chiri anyway kagambye ze kujako Museveni yenyina akati yogamba kankubuzeemu gosubira byabakama omulamuzi kudali aliko mulamuzi munamuswaza kati tugambe sigati tubadde mu constitution je kusobedde mu government ya Museveni osubira mulamuzi muno kusoza mulamuzi mudde nti oli byakola tabitegeera mbale nga masingo ba muchenji ya daloga mankoye katemba kubanga eyakugobe tukitwale nti ye Museveni kuba yakolya system ate nodukira mu koti za Museveni oba mamagezi wakonteka mwaba bantu abasiru kati electoral commission ne koti ayikoto waliwo njawuloki era banamuwa wino jakula abantu bano bali mu buzanyo kutufuga myaka mirala ameka bali mutegekera muhoza jafu gefembwa zinira kudduke Kongo wako muhozi walifuga busigana nga Kongo tudanga mukogera nambi bino biyamba muhozi kujja kufuga kati president Museveni asokuva nga God fazo manu asasobola kikola nazo gonzo raba na mwadde siwala na opposition inkola nabo mutegedde ze joka kati international community mutadeka akazi tundaba ku CNN na kuzunga kubanyo president Museveni asobola okukikola okutereza ekifaananyi kye najja nakubba akalwa akasembayo nawangula na 70% watu bolaba yakiriza walukagga musajja yo simubi olaba yakiriza jowero senyonyi ngabo bango yagala okukyawa government natugenda nga mu mazina gayo president Museveni bwe yakyawa president Obote nakugamba yagende Nairobi nalaba Paulo Muwanga namuga president Museveni ngenda kuwa minister of defense nga yo n'abantu bona bolwana baleta Museveni okumanya yali musajja mugezi yagana okuyingira mu government y'Obote manyi reason jamuwa yamuga kangende nchirozo kote yadda nino Museveni nga awamba towetabanga na mulabewo otegera wako bobanga stonjagala bajjo nenkola kampani yange yebizigo lwaki ojja mu kampani yange n'okoleramu ebizigo omuntu fanajja ku government agenda kubatalya nayo agenda kubatajagala ebyaddala agenda kubatalina leader of opposition agenda kubatalina bibaka mu parliament yagenda ganze ndese movement tulumba